Okyenyumirizamu okubeera nti ne watwala bba wa Yvonne. Omwami eyagenda okudropinga omuwala ye ng'atunula atya? Abasajja. Wafunamuko okwesika anyway n'ogamba nti oba relationship kanjireke. Lwaki Cephcoh aleeta Yvonne? Nenkyebuuza. Naye kale nze sinza omuntu w'entalo ne mugamba it's okay muleete. Yvonne yes, ankoze bingi. Yes, bingi byankoze n'ensirika. Ngaki? Ne binnuma. Ngamba okay. N'otuukidde okuvaayo mu kamera biri kirabika omutima gubadde gwagala kwabika. Kiki ekyo kye yakola eky'amaanyi? Wajja wano abaagala kunoonyako like Lutalo. Nga ngezaako kale okumwewala nga ne Cephcoh ngamba muleke. Ngamba tewali busibu. Naye kale ebintu bye yakola nga yajja wano emirundi emeka? Mirundi nga yalinga 6. Mirundi 6? Nga muli mulavu ne Cephcoh? Nga expo bw'agenda. Ng'olwo Cephcoh kiki kyakugamba? Kwata content. Tukola video. Alina nnyo ekisa. Nnyo. So kati kyoyagala okugamba nti yamukwasa ng'ekisa. N'amuleeta wano. Awali awawe. Ebyo bya bulijjo. Kati Yvonne ekimutawaanya tafunangako muntu n'abeerawo Mujjawe n'ajjawo. Era kyenyinza omugamba kati asooke yeekume atuule wansi alowooze. Ate nawe Yvonne kusaliramuko Omusango. Okimanyi omusajja alina omukazi waka. Lwaki oba weesitula ojja ate osule nawo? Gaali maka go oba oliawo yali alowooza nti akwendako mwenzi. Oyo gundi ajja ne keesi. Yvonne. Ebyo byonna kye yabyogedde. Sooka olindemu kati. Lumanyi simanyi nnyo kwezenga mu musajja ne mubeerako. Yakala akolera ddala ebinyiiza ng'ate namwaniriza ne muwa emmere n'enkola kinga buli kyayagala nkimuwa. Naye wali okimanyi nti nno yali mukazi waawe? Nali nkimanyi. Lwaki ebyo byonna wabikola n'omwaniriza n'omuwa emmere? Gwe buli eri nga kiki ky'olowooza? Ne bakola vidiyo Yvonne we yeemoola wamuteekako ebigere wakola ki? Olwo singa gwe walinze. Nga gwe okwata vidiyo? No, yali mulala yali akwata. Kati weba amaliza okukwata oba oli yali nga ayagala kunyiiza wamuteekako ebigere wakola ki nga ze ntudde wali.